kitegeeza nti eddwaliro lino tuliggulawo olwaleero mu butongole. Wapeu Medical Clinic Busega we tuli. Wapeu Medical Clinic Busega. Akabo kano. Weewaawo. Abantu bakyatuuka. Bayingira buyingizi. Tulina kabasanyusa ab'enjawulo. Weewaawo. Abasanyusa ab'enjawulo tujja kuddayo ate eri ewanene. Tusanyuke. Bwe tuva wano. Tugenda kukeeseza wali ewanene. Sifuti abisobola. Mu ofiisi. Ati tugamba. Long live. Muganda mu shift long live. Long live. Long live. Long live. Long live Lubaga South. Long live. Byonna White Army yabikola. White Army. Yagula ne basi. Ladies and gentlemen, you most welcome once again. Onzikiriza tumire ku kansala Magom Demis. Abatumidde nnyo. Abagamba wali nnyo kansala oyo. Ate nga ne chairman Grace Musoke. Agamba naye wali nnyo. Ate nga tulenya n'abakatale kakabaawo. Kabaawo market vendors saako. Bagamba we bali nnyo. Bo batuuse dda nengera chairman nengera omuwandiisi nengera sekubonna. Mu bo mulimu ne kansala Sanchez. Kati wuliriza abasinga babikola babalonze nga bali mu parliament. Kituufu. Muganda Musufu abiggulawo nga teyayitamu. Ate nga beebaza oyo taba wankizo kubeera mumwongere alo n'akalulu Muganda Musufu. Muganda mwoyo. Muganda mwoyo. Kansala Zaina juu. Kansala Zaina juu. Asebo MP waffe Mwami Muga Kansala Zaina tusanyuse nnyo okubala banemba kubireko mu bugalo ayikulega matemebe abagaba eja tusaba kulw'ebirungi by'otukoledde okutuleetera eddwaliro ememe egabagaba egejje era yeyongere banange kino kintu kikulu nnyo siba kifaanagana mu bantu bonna naye kino ekintu kinene nnyo tekyenkanika wekiri okujjanjabira obwereere abantu bakiraba kitukoze obulungi obutayogerekeka era batugambye tutandikireko okwewandiisa nga buli omu alina endangamuntu n'omutwalo gumu. Bw'obanga olwaleero zze nayo tova wano nga teweewandiisizza osobole okujja omukujjanjabibwa kuno kwaki okw'obwereere. Naye nga tusiimye nnyo, tusiimidde ddala n'okusinga ennyo ffe abantu b'e Kabaale kubanga ne bw'oba ogize otya otambuzaawo bigere. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege olw'enteekateeka yonna gy'otukoledde ssebo MP. Neyanziza nnyo Bannalubaga South. Nze
Magomudesi kansala w'ekitundu kino olwaleero ez'omubaduse okukula lino mu kitundu kyaffe ekyaluseka Kabaale. Era kusinga nnyo okwebaza nga neebaza Onale Omugga olw'okuba n'ebirooto ebirungi okusobola okutuleetera eddwaliro. Bannayuganda tulina ebizibu bingi nga byo mu bimu kwe kulwala endwadde zetamanyi gye ziva. Olwaleero omuntu afa olw'emitwalo 7 n'agenda mu malwaliro ga gavumenti nga temuli ddagala emitwalo 5 omuntu tazirina anoonyera ku 3 zaakulya. Basabo ne banyabo ffenna tuli baana bato abana tuli bantu bakulu ekiri mu ggwanga tukimanyi tulina okwebeereramu okulaba nga naffe atukwatiddeko naffe gwe tukwatirako. Engalo ez'amaanyi. Sebo Onale Omugga tweyanzidde okulaba nga mu kitundu byonna ate eddwaliro yalireeta Luseka Kabaale wekiikirira. Engalo. Mugga Shift oye! Abasanyukidde eddwaliro Kambalabe. Bassebo ne bannyabo nga bwe bannyanjudde yenze kansala bakikakase Sebakijja Godfrey Njala Ekindi adduka ekibabutanga tayidi babongote Songono. Ate nze pulezidenti w'abakulu b'amasimu ku TV ne ku radio yeze kennyini banange nga muli b'essiimu essaawa zino Onale Shift Mugga azze kubawa ddwaliro mu kifo kino. Katonda wange. Ate kati senga kisufu Onale bw'oga sinnamuyita munzikirize empategeeze Onale bagaba basali agaba basali era wenjogera wano tulina St. Charles Senior Secondary School Bujuuko tukuyambako omwana n'akola ki n'asoma. Eddwaliro lyo tulireese weeriri mu kitundu esiba basuubiza ebyera by'enswa Onale batuukiriza olunaku olwaleero era nga sinnamuyita mugenda kunzikiriza mbategeeze nti ababaka be twalonda ku mulundi guli batangataide. Tangataide ntegeeza omuntu atasobola kwogera, omuntu atonezindaalo. Onale Omugga Adamu Shift musajja teyeerya ntama yagaba sente ezitaliimu free service nagendako ekitebyawo olumu bankebereko ndabe obulamu bwange obutuuse bampeko ne ku ddagala bakoma kunkerera bukerezi ne bagamba eddagala genda olikula eri mu kiriniki Adamu Shift Onale ow'eggwanga South Yampolo budget nakati olwaleero akukerera n'akujjanjabira mu kifo kino kyennyininyini omuyagala ki era bassebo ne bannyabo muzikirize eddoboozi kandikakkanyeko wadde siritangataidi naye kandikakkanyeko. Ssebo Onale ojja oyogereko eri abantu bo oyogereko eri abalonzi bo era obakakasa ekikyobaleetedde ekiki oyagala okutaga DJ
Nja kutwala omukisa guno okwebaza chairperson w'ekitundu kino Chairlady, nebaze kansala Magogo, nebaze abatuuze bonna abeebusega wamu ne bannalobaga Southfield tutambudde nabo. Nja kutwala omukisa guno okwebaza maama wange Betty Semakula RCC. Abasawo abasawo eddwaliro lyabalimaze n'omwezi mulamba otugezaako okubasonsa. Nsanyuse nnyo okubalaba mu maka gaffe gano getwatandikiddemu struggle ekuddiza ebira nebo Chairlady kansala waffe Magogo gyotabadde eri ku kitebe kyaffe. Omukolo guno olwaleero n'abo be tutabadde nabo sayidi eri platform nga musaabaza eryato temwaleka kiramu kyonna waggulu, naye abo bannalubaga abatono bagamba nti nedda tugenda n'eryato lya musajja mukulu wakati ng'eryato lya yingini lisaabala ku kusemayanja ffe twalina nkasi naye batambula naffe. So wakati mu kutambula naffe bayimirirawo ne bagamba gwe gwe tulonze, okugezaako okuddamu ka speech eri abo batabaddeewo. Batuwa ebbanja batulonda kinayise ne minority vote. Ddala abo abatono ennyo abayimirira naffe ddala tubalekenga bwe tutyo ndaba tekisoboka. Kale eba manifesto yaffe tetwatambulirako ne batulonda ne bannanga abatonotono twekolamu omulimo ne tuleeta ebyo bwe baatutuma. So nkukaatiriza mukadde wange kansala w'ekitundu kino olwa message gye njagala okutuma eri president w'abantu Kyagulanyi. Ndiwe bugalo lwakimanyi obulungi nnyo nti gy'okiika nkusaba omutegeeze nti wansi w'amaserengeta ga Lubaga waliyo omuzannyi w'omupiira. Tukkirize omuleete mu Premier League waggulu isirala eddala bati tusobole kuwanguka. Nina muto wange wano bayita bita era nze namukazaako lya chairman ebbanga lyonna kuba bwe mbadde ntambula naye. Musajja wa yero baasi naye wallahi ntambudde naye, naye nja kumutuma ku lwa yero baasi nti mu gavumenti mwennyini mwatambulidde eyajja ne economic transformation ne policies ez'enjawulo ezaali zaagala okukulaakulanya abantu financially mpaka leero ku parish model nti system ey'okukulaakulanya abantu, this is the way to go. So kale n'olw'ensonga eyo wakati nga sinnagenda nnyo mu maaso ngenda kubanjulira ttiimu yange entonotono. Nja kutandika ne muto wange Bita gwetambudde naye ebbanga ng'era abadde omu ku bo abadde amperereza nti sembeza saavisi. Kale n'olw'ensonga eyo nsaba kimu bibiri obuze ku batuuze. Ndi musanyufu nti Buganda ono yajja ndi mukulembeze ne Maama Grace ne tulaba ebirungi Adamu by'alina. Genda okutambula naye ogenda mu Lubaga yonna nga kyakola wano n'eri kyakola ki. Y'ensonga lwaki mwami Adamu twadde emabegawo. Baatukuba emiggo
ne batwogerera naye ekyatuyamba nti gwe wajja okolera abantu era bwe ntuusa wano endaba kansala wange oyo ne yampangula oba yanziba simanyi lowooza tetwakwatagananga twagezaako baga kubanga fe abantu beebuseka twagala tusse kimu twa omusajja ono mulungi tumusindike waggulu mu butuufu atusakire olaba akola sente ze n'ayagala ayambe abantu agenda mu gavumenti era sawa omukulu Adamu kituufu tetulina ttiimu etukolera kubanga pulezidenti Museveni agezezaako kuleeta sente z'emyuga eza bonna bagagawale entandikwa naye bonna babba buki pulezidenti yeetaaga abantu nga mmwe lwaki akubanga ekitulowooza akukola ki ekirowoozo kino yakirinako n'akikoonako ne mwana naye bwonyamba banenze banzaala busega wano ate eddwaliro opise abaawo naye eddwaliro lijja eki bana abantu beebuseka mu kubirada mu ngalo taata weebale tusembereza saaviisi sijja kuba na bingi nze njagala Adamu yafuuka muganda wange mwebale nnyo mwebale nnyo twebaziza nnyo mukadde waffe nja kutuma nyongere nkutume emirundi gyonna nti ffe tugenda kusosola tuleegayiridde era tubagambye twetaaga omutwalo gumu n'enini namba yo ye registration fee yokka ate ekyo tukikoze olwokuba nti minisitule ya health yatugambye tugenda kujjanga tutunulenga mu bitabo byammwe tulabe bemujjanjaba bali batya so njagala enjiri eno nga bwe mutambuza enjiri ya Yesu ey'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugitambuza tutambuze enjiri eno ey'okuddiza abantu kale n'olw'ensonga eyo bannalubaga oba bannakawempe North Katonda yabagerera omuntu gwe baali bafunye n'amujja mu bulamu bw'ensi ffe twekembekembe tufuke ekyokulabirako eri eggwanga lino omubaka Ssegirinya omugenzi Katonda amulamuze ekisa bwe yali ayogera yagamba ebyo byembadde nkolera bannalubaga North ebinviiriddeko oba olyawo okutuuka ku bino nange nzikiriza okutambulira mu ezo engatto kasitatuuba nga tunaaba tusavinga bantu kubanga enkomerero fenna tukka wansi kuba nkimanyi si kyangu kulimu okusoomooza abakulembeze bangi sebo omukadde wange situuze kulabisa tuzze kusala magezi tuyamba abantu bannakazadde b'eggwanga mulina free kits bagiyita mama kit omuntu anabazze wano okuzaala talina kyajja kujja nakyo nibanabanga kyayo omukalu gwebatera okubapiika nga kyayo omukalu naye taliiwo tujja muprovidinga akuuki tujja kaprovidinga tulabera nange nze sinyumirwa ebbanga lyonna abantu bempangaliddemu lwaki mbeera wano nga nyina ebimbo bya ssente naye nga abanneetoolodde wakayi tebalina tewaliiyo wano mu nsi Uganda gyemanyi watali slums abantu bawansi gye basangibwa eyira omuntu omugagga asula ku lusozi abajja abayita mu mpaka waggulu kyekintu kyenayogeddeko nti tayimu etuuse ngenda kunoonya ssente nja kugenda mu gavumenti nnoonye ssente nja kusala amagezi nnoonye ssente naye bwe zinaaba zinnemeredde akaseera kagenda kutuuka okutambuza enjiri gyensuubira nti ejja kuba njiri namaddala nja kuba ntambulira mu bitabo ebitukuvu kubanza ekitabo kyetukirizamu kitugambye tukwate 1.4% abantu bajeema okukwata mu nsawo okutuukiriza ebyo ebyawandiikibwa bayibuli abantu bajeemye okukwata kimu kya 10 nja kubakunga tujja kuyingirira abasajja ababeeyita ba bino jjo batuwe ekyo ekyaffe Katonda kye yatulalikako lwaki olukongo tuluteeka ku
government yokka. Article 1 of the Constitution etugambye the power belongs to the people. Fe government era sebo n'abasoomozeza abasajja abanadini tibambikulire mu Bayibuli wekyawandiikibwa nti gavumenti yerina okukulabirira abantu baayo. Bayibuli eyogeddeko ate mu Mwoyo kimu kya 10 yagala muliraanaawo nga bwe weeyagala nkugamba ekiyinduka eki. Kale n'olw'ensonga eyo mutukkirize mu kaseera kano akatono nga tunaatera okuggulawo eddwaliro mpite medical superintendent wange agezeeko okubayitiramu engeri gyetugenda okudda eri abantu okubawa obujjanjabi. Naye nga mmaliriza kuno kwazze kwabadde kwebaza era ssebo mu kwebaza kwaffe twaleese ebyobulamu. Tulina ekifo gyotabadde buli mukolo gwonna yita mu bantu bo, buli alina omuzigo nga talina wakolera mikolo gye buli kimu gyekiri. Liwa kubanga esooka yange. So ambulance zino ng'ogyeko eddwaliro tukkirize embaga y'omuntu esembayo kuba kufa tujja kugiwa nga ambulance tugiwenga ne baasi. Nti family omuntu oyo asobola okuba ne ssente oba yambiddwa okutwala mayiti naye family nga tbalina bwe batambulira katutwale mayiti nabo batambule mu kale munzikirize mpola mpola mukadde waffe budakiika butono nnyo tulabe nga tumaliriza tukulebe eddwaliro tunoke. Asobozesezza okubeera nga alisiza mu muganda waffe bakulu baffe okulembeze waffe Honorable Adam nga mwayisiriza riziki okubeera nga etuusibwako n'obujjanjabi bonna bonna mu buli embeera yonna yonna ne kaweefube bamuyisizaamu era ne tugenda okubeera nga amuyisaamu. Eddwaliro lino obupi tusinze okutunuulira community ezawansi fe abantu bebagamba nti babeera mu Islamu oba mu bitundu omwana mu ddwaliro ne basooka bakuddako consultation fee emitwalo 3 nga tonnafuna mpegereegi fuma ne bagamba ne batuuma basobola okufuna ekirwadde kyonna kyonna bwakati obujjanjabi bwafuuka wakukola ssente tewakyali service provision. Wakadhalika okusalawo nti mbe omu ng'akulembera ttiimu eweereza obujjanjabi mu bantu abawansi era ekiyitibwa community social responsibility obuvunaanyizibwa obwawamu mu kitundu mu bubeera buwangaalira okulumada mu bakomezaawo wansi era bwatunuulira abakyala abazaala abali embuto antenatal services CT scan byonna ogenda kubanga obifuna. Obulwadde obutonotono obutandikibwako bifuba ssenyiga omusujja gwogenda ssaawa 4 nga abantu kati tebakyavaako kanula. So ebimu tugenda okubeera nga saavisi ezo muzifuna mu budde mu ssaawa yonna yonna. Singa oba okubya akasimu w'oli nga tolina kasente oba nga tosobola kujja kubanga omulwadde essaawa eno we muwa eddagala ate mugamba tolikozesa nga tonnalya. Kati omulwadde alina omutwalo gwa sinsi gumu ate agulinyemu transport agenda kuheereza sente ate ya gavumenti ate ne bamuwandiikira eddagala ng'alina kuligula. Sente ezirigula tazirina n'ekyokulya tannakifuna. Nebw'anaaba ng'alifunye eddagala ate tafunye kyakulya ate mugambe toligira nga tonnalya ate olwo bujjanjabwa
so kati kulwensonga eyo nja kusaba mu bufunze nga tuwumbawumba akazindalo kaziwa mukama wange nga tugenda okuggulawo era tujja kubeera nga tubalambuza saavisi etandika kati kubanga buli kimu weekiri ddagala basawo buli kimu inshallah mwebali nnyo mwebalire ddala mukadde wange nsiimye nnyo obugambo obwo natuwumbawumba ogenda kunzikiriza nakabaale mbanjulire mukadde wange RCC ng'ate maama wange era ali wano kuba president's office mukyala Betty Semakula mukadde wange nkusaba ojebuuze ku balonzi bange. Get free music on ekula birabika nebulitwala tulabayo twali naye nengezaako okumusomesa ndowooza empisa yatwala zange egonje eddene ennyo ayogeza okulugibwa ate ne baba ogwenjebwa lwaliyo naye gwe mulaba ono ali very hard working ate ekikulu ayagaliza ekisinga obukulu bali bali ali bamubukulembeze ezi ayagaliza nnyo zebali bali ali mutuweereza olaba tuweereza nga nagendayo ambasa mwena mumwe ku bugalo naye kaakati njagala okumusibirira entanda mwana yekusibirira entanda bino byozzeemu genderera nnyo abantu abakwetoolodda abantu abatwetooloola be batuwanguza oba be batuyiwayo sijja kwogera bingi eriiso ly'omukulu ewaddugala bwe balaba mwagaliza obuwanguzi amiina maama amiina maama obugalo esala emungi eyo tukkirize ku ssaawa zino tuggulewo eddwaliro lyaffe tujja kusala kakeeki ako abatonotono bajja kagabanako era bwe mumala okulambula eddwaliro twegayiridde tujja kuba tugaddewo omukolo tusigalire kubalinda kiraledi kansala wange omulungi w'ekitundu kino n'abakulembeze mwenna abasigadde eyo mukubiriza abantu bammwe tugenda kuba nga tukola drives okuva ku makya mpaka kiro nga tukola awareness nga tugaba flyers eziriko enamba y'essimu mwenna abali eyo nga muyina enteekateeka etugattako ettaffaali in terms of advice nti mukole muti ono musobeza ono mubulamu mujje gye tuli kino ekintu nze si kyange kintu kyammwe era mwenna abakulembeze abali wano eno ndagaano nti nze Allah ne bw'aba nzijuludde olwaleero ensonga lwaki ngezezaako oku erekitinga ttiimu ffe ng'abasiraamu bimu ku bintu bye tusigaliza okufunamu empeera ebintu bitugunjaawo ne bisigalawo ku lwa community nti MC yagambye nti nyinza okuba nga nninamu naali badde sidda mu mbeera eno eyadduka olwaleero seebase nagezako okuteekateekera abantu naali badde nange neebeerera eyo sebo kansala nga pulezidenti bwatera okwogera Kyagulanyi Ssentamu nti naye yandibadde mu kamfati zooni naye ali wano kubanga alumirirwa bano abatalinga ye so embeera eyo tutambule nayo sebo mwena abayero tusinziire wano tusonyiwe abo betusuubira nti batusobya balemererwa bulemererwa kino nja kiragamba balemererwa
kubanga omwana Adamu si muntu. Jjajjako omuntu agezezaako. Kati ngenda kumunoonya ndabe nga mutwalira pulogulaamu yange. Naye baana bannemye sebo kansala ojja kundaba ekavule. Era nangirire nga nti jjajja yambuze oba yagaanye. Kakati sebo Kyagulanyi ogamba ki? Naye baana nnemerera nga nsala amagezi agange galige nakugambye. Nangamba kakati bannange abantu balala. Bayibuli egambye tunoonye 1:10, etugambye tunoonye 1.4. Akaseera katuuse akatambula tunoonye kampani zino ezituliraanye. Kati tulina sino twaka wano tujja gikonkona tukigambe community ogiddiza ki? Yes. Kati nga abali mu council mulina okuyisa bylaws. Abasajja bano omusolo bagutwala mu central government. Mwero community tufunamu ki? Bwe mpita wano mu kkubo lyaffe abasajja baalisimye tetukyasobola kuyitawo. Kyeyali Bambi simanyi oba ebbaluwa yaziwandiise, kansala simanyi bawawandiise, yakugamba kimu nti twawa omusolo. Naye obudde bwabwe bujja kutuuka singa tunaba tetufunye ssente. Kale n'olw'ensonga eyo munzikirize MC nkwate akazindaalo Dokita mutukkirize tusale akaguwa abaana babasobodde bayingire eddwaliro balambule tunyuke wa adha salaamu alaikum mutambule mirembe. Basebole bajjabo kansala abonale bakutta ekisumuluzo akutta ekisumuluzo agenda okugula eddwaliro. Waliwo omukyala ngambye ketuzaale awera buwezi bakuba mukazi leero nange mbadde nfunye olubuto ketuzaale awera kubali eyobeere ate mune bannange wano wetutuuse receptioni. So receptioni eno tulinawo wano tereka amadagala gaffe. Yes. So ategekeddwaliro nti ogulawo oteekamu eddagala babiri waggale so kyeki nemwekera kati zino ofises abasawo basuubira okutuula otuuka wano otuumira badokitaawo obutandikira wano olagawo kamediko insurance omala otalagawo oli wadokita tutambule mulambo naye diagnostico webateberera saidi eno batoni abakyala nze ngisokeramu omwaka guno kuzaalira naye nga walungi genda kusomesa era akazaala kali kamutwaliro ate nonga wanyirira buli wako wanyirira akusobola kwekuba famire planning nze kugende kuno omwaka nze nsokera wano mulabuza sisobola munyirira yakula mujanja kiraba Soba kunsikirayo ku katanda tuveeyo ko mukama wange
akujjemu kamera. Newo kazaayo. Kuchanga tulonda katika twebaze wekiri nebe kanava akonja kuongera bana bawandika mbanga mami mkwatireko kwatireko bana lebo muyambe ka nya saltu mama na kebulisa ejao baka nawe tugende zero kansala tugenagabula abantu bano nja kusaba era kuzirinya mpolampola sobola okuddayo eri kukabaawo tumalirize emikolo gino abantu amanyi bagalabye olonaleba olaba nkola tannabituukamo olonaleba atandise okola nga tannatuuka waggulu omuntu omukozi abeera mukozi